mugagga omanyi kiri kyana kya kyejo ye mwana gwokyale waka abagenyi bali batudde mu lukiiko bateesa omwana n'agamba omugenyi wa Iran atudde mu ntebe yange daddy sijja kukkiriza ave mu ntebe yange okakkana ate nga terubaluseewo omwana takubye omugenyi oluyi olukuŋŋaana terutabuse omuyiraani talumbiddwa taata bwe yagira atokuba mwana wange n'alumba Iran n'agikuba mu Amerika kaakati bagambye mutuule wansi musayininga endagaano muleetewo ceasefire wakati w'amawanga gombi Iran n'eggwanga erya Isirayiri kaakati ceasefire yarangiriddwa nazuukuse ng'essimu endaga waliwo ekipi ekize ngenda okubikula bwe nti ku ssimu nga Donald Trump agamba ceasefire emaze okubeera nti etuukibwako wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirayiri nga kisoboka kino nengoberera bugenza okukya ku makya ssaawa 10 era nga endaga waliwo ekipi ekize nti kiki nti Iran asumuludde ali mu kkuba ggwanga lya Isirayiri nti ate kati olutalo lugenda lutya mu maaso nga te batugambye nti emundu yalekeddewo okubeera nti etokota bagenze mu ceasefire kumbe Omumerika yabawadde essaawa 6 buli omu amale mu neggayaŋŋano banange waliwo olutalo olunyuma tubawadde kati essaawa 6 buli awulira nti alina ekiruye kikyamuli ku mutima akyejjeko Iran kasa yawulidde ekyo n'akasuka weevu esooka n'akasuka ey'okubiri n'akasuka ey'okusatu n'akasuka ey'okuna n'akasuka ey'okutaano ey'omukaaga zigenza okwera ssaawa 2 ng'Omuyiraani agamba kaakati tulangiridde ceasefire ngamba kijja kitya kino tuba tuli awo Omuyisirayiri n'asumulula n'agamba waliwo ebize byempulidde mambuka daddi wabadde ogambye akubira Trump wabadde ogambye teri kulumba mulala kati ate mambuka gange nga mpuliddeyo abadde annumbye Omuyiraani n'agamba sinze mbadde nkulumbye nze namaliriza dda omulimu gwange nagukoze Omuyisirayiri n'agamba ze sirikkiriza sigenda kukkiriza bino bya ceasefire kubeerawo n'asigala nga akasuka ne wetwogerera kati Omuyisirayiri abadde yakamala okubombinga ekibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran kitegeeza nti ceasefire yagiganye Donald Trump agamba bw'ogaana ceasefire ebyo bibyo nze namaze dda okukola omulimu gwange nabadde n'ekigendererwa lwaki nabagambye mulekerawo okulwana onayogera Donald Trump ng'alabula Isirayiri ne Iran singa basigala nga bakasukira nga buli omu akyakasukira munne ebizuka n'agamba nedda ceasefire nagireese nsuubira buli side ogenda maaso n'okubeera nti egiteekamu ekitiibwa era onatutegeezezza nga bwakutte essimu n'akubira omukulembeze w'eggwanga erya Isirayiri Benjamin Netanyahu Prime Minister n'amugamba Netanyahu njagala owuliriza ebigambo byange ceasefire nagenze okugyogerako nagenze okugisiinyaako nga kyenjogerako nkimanyi badde njagala ekyuma kikali magezi kimpe ebigambo bya Donald Trump wano naye kirabika nga kyegolimye nange nenzizaayo kano mukulembeze wa ggwanga lya America Donald Trump ku ssaawa 9:3 mbadde n'akatandika program n'ategeeza nga bw'amaze okubira Benjamin Netanyahu Prime Minister wa ggwanga lya Isirayiri n'ayogera naye ku ssimu okusinziira ku reports zaafunye nti wabaddewo okubombinga ebitundu eby'enjawulo era obunkenke nga bukyaliwo n'agamba omwana abadde ki okusinziira ku lupapula olwa Times of Israel essimu ekubiddwa ne boogerezeganyaamuuko Donald Trump ne Netanyahu bino byonna agenza okubeera nti munnanga abyogera ng'already Trump yennyamidde dda n'agamba nsobeddwa kati simanyi kyakukolera baana bano Isirayiri ne Iran bonna bavayolatinze ceasefire oba bagibreakinze n'agamba afunye update ku violation ya ceasefire wakati wa bombi era ono agenze maaso n'okubeera nti munnange awandiika n'agamba siri musanyufu I'm not happy with either Iran or Israel over what Trump said agambye zibadde breaches is an agreement he helped as a broker endagaano gye yabaddemu wakati
ye Trump yennyini n'ayogerezeganya n'abasajja bano bombi n'abagamba bannange tewabaddamu kulumba munne. Endagaano Trump agamba kitegeeza eba yamenyedde bwereere. Endagaano ebeera yamenyedde bwereere. Era alemeddeko n'agamba newankubadde bano buli omu trading attacks eri munne. Naye kyenjagala okubeera nti munnange mbategeeza ceasefire ekyagenda mu maaso. Wulira Donald Trump ayomba. Bannaye Trump ayogera maama nnyabo mu lutalo luno ogamba yabadde ayogerera Iran ne Israeli bwe kiba kyabwogeza akirina Donald Trump. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen. Oyo Trump yakulukuta ogamba ali mu rap. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. Nze siri musanyufu n'eggwanga erya Isirayiri. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. Siri musanyufu n'Abayisirayiri, siri musanyufu n'Abayirani bwe nkeera ku makya ne mbaga bannange mulekerawo okulwana ne mwesigalanga mulwana nze siri musanyufu. But I'm really unhappy if Israel era bakitegeere nti siri musanyufu nze nga Trump. is going out this morning because Kubigenda maaso amakya g'olunaku olwaleero siri musanyufu. one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Kati n'otunuulira amawanga abiri babadde balwana okumala ebbanga ddene ebbanga lya nnaku 12 ng'emundu egenda maaso n'okubeera nti etukuta naye ne batabanya kikyamu kiki bali mu kukola baana abo babadde ki. N'atambula n'agenda Donald Trump agamba nze nkooye siri musanyufu. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen. Abayisirayiri bateekwa okukola ddiiru kubanga baagenze maaso n'okubeera nti badropinga bomu nnyingi nnyo. Tuddeyo wanene emabega Trump ayomba agamba nze nabadde ndi musajja mukulu kuba Trump ye musajja mukulu ekyamazima. Ndi musajja mukulu namaze obudde bwange nga mbrokinga ddiiru wakati wa Isirayiri ne Iran. Abaana abo ne mbaga abanange mulekeraawo mwesuddeko bomu nnyingi mulwanye mwekubye naye abaana tebawulira. Wuliriza mu kwongera. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes Basudde bomu nnyingi nnyo of which I'd never seen before. era ne bomu ezaakubiddwa zennyini ku ggwanga erya Isirayiri kibadde tekibangawo. Kino olutalo lwe lubadde terubangawo. The biggest load that we've seen. I'm not happy Kino kye kinene kye baakalabye Abayisirayiri. Siri musanyufu. with Israel. Siri musanyufu n'eggwanga lya Isirayiri. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, Bwe nsalawo ne ng'aba bannange mulekeraawo violence. don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. Mu ssaawa zokka ntono bwe ziti nga bamaze okusayininga ddiiru buli kimu ne kyonooneka. Siri musanyufu nabo. I'm not happy with Iran. Siri musanyufu n'eggwanga erya Iran, siri musanyufu n'eggwanga erya Isirayiri. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. Naye ate ndi munyiivu nnyo siri musanyufu n'ekigenda maaso Isirayiri kyekola olunaku olwaleero. The one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? 107.9 FM. Akadimi ka rediyo yo wekagwerayo 107.9 FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kokule ery'omuntu wa bulijjo 107.9 Power of Africa Radio byebyo nno ebiva ku saidi y'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirayiri. Eggwanga lya Take nayo livuddeyo ne lisitula eddoboozi ku kikwatagana ne Ceasefire. Take agambye nze kyensaba amawanga gombi bamba temwagala kwonoona kitundu kino ekya Middle East. Buli omu ateeke wansi ebyokulwanyisa muteeke ekitiibwa mu Ceasefire yaleeteddwa Abamerika. Okusinzira ku Foreign Affairs Ministry ey'eggwanga erya Take bagamba basabye eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirayiri bombi twogedde nabo to stop hostilities. Buli omu alekerawo okulumba munne.
kubanga Donald Trump yabadde amaze okulangirira ceasefire era ne tukakasa ffenna essanyu ne lijja ku matama nga tumanyi nti ekyo kiwedde. We welcome the news that Israel and Iran have agreed to a ceasefire. The ministry eya Foreign Affairs eyeggwanga erya Turkey bweto bwegambye ne bagamba we are urging both parties to fully comply and calling for dialogue and diplomatic channels to remain open. Buli omu asigale nga ateeseganya ne munne. Donald Trump bino agenza okubeera nti munnanga abyogera nga akasimu amaze okukakuba era babadde boogerezeganya ne Netanyahu okumala ebbanga ddene ku ssimu. Trump ng'agamba yakubidde Netanyahu ku bubaka bw'atadde era ku mukutu ogwa X. N'agamba nayogedde ne Netanyahu ku ssimu wabula yabadde ali unable to cancel the attack. Yabadde tasobola kubeera nti asazaamu obulumbaganyi. N'agamba kubanga yamugambye nti Iran yabadde evaluatinze ceasefire okusinziira ku Axios mukutu gwa mawulire. Reporter bwe yagambye nti Iran yabadde emaze okuvaluatinga ceasefire. Kati Trump yagenze okukubira Netanyahu n'amugamba tolumba ggwanga lya Iran. N'amugamba kino mbadde so kusazaamu bulumbaganyi buno kubanga omusajja ceasefire yagisosesose dda. Obulumbaganyi buno n'agamba nti obadde significant era nga bubadde bwetaagisa. Era wano n'agamba nti yamugambye nti target ze tugenda okuba tezigenda kubeera nnyingi nnyo naye tukkirize Omuyirani twongere tumusekule. Mu ddakiika 32 eziwunzikiddwa omukutu ogw'amawulire mu ggwanga erya Iran ogwa judiciary mu Iran bavuddeyo ne bategeeza empapula 2 Sharog kw'ossa ne Mizan bagambye wabaddewo okubwatuka okw'amaanyi mu ddakiika 3 eziwunzikiddwa okuwuliddwa mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran. Kitegeeza Omuyisirayiri abadde akyakuba. Kakati bano nga bagambye batuule bateese. Trump yagamba nze kyemmanyi ceasefire is still in effect. Ceasefire ekyaliwo tenaba kubeera nti evaawo newankubadde waliwo kubagana. Era Trump yabadde akakasizza nti Israel is not going to attack Iran. All planes will turn around and head home. Nagamba nti tewali nnyonyi ya ggwanga lya Isirayiri egenda kuddamu kulumba ggwanga lya Iran. Ekyo nkibakakasa byadde bigambo bya Trump. Nagamba buli nnyonyi yonna ennyonyi zonna ez'omu Isirayiri ezigenda okubeera nti zizze okubombinga eggwanga erya Iran zonna ziteekwa okuba tani ziddeyo ku butaka. Era nagamba nti kino bagenda kubeera nti bakikola mu mukwano. Era nagamba nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Tewali muntu yenna agenda kubeera nti akosebwa. Ceasefire ekyaliwo ekyatambula. Iran yegamba Israel yavayoletinze ceasefire kubanga bonna obulumbaganye eggwanga erya Iran bwe bakoze ku ggwanga erya Israel. Obwasimbyeyo last attack on Israel was launched before ceasefire started. Obulumbaganyi bwe twakoze ku ggwanga erya Israel ffe bwe tujjukira nga Iran twabukoze nga ceasefire tennabaawo. Era weevo ya missiles ezasembyeyo zakubiddwa eddakiika ntono ezabadde zibulayo ceasefire ebeerewo. Nga munaabeera mu lutalo nga mulwana badde ngamba Salina Sifu wano temuyinza okubeera mu lutalo nga mulwana kati ne bajja okubataasa. Kati baba bakusikawo we bati bakugjewo ono gwe mbadde mu Rwanda naye nakkuba oluyi ku nkoona nogamba ankubidde ki nga tubadde bibadde biwedde.
Nibaga ate mulwana omu ne bamuzze n'omulala naye ono gwe bakubye oluyi ku nkoona n'asigala nga tamatidde n'alonda ekibulooka ne bagaa kale kati tekyali kulwana ndowooza biwedde naye ng'obusungu akyabwina akyamagamaga ebiyinjayinja around asobola okubeera nti akasukayo kati kyekibadde ku ggwanga lya Isirayiri nti Iran olwamaze okukuba Isirayiri emizinga egyasembyeyo negamba kakati ceasefire etandise Israel n'agamba naye nedda kuba olwedde ekyamazima bugenza okukyama kyag'olunaku olwaleero nga Isirayiri bamukubye kyekyamazima emizinga gyabadde miyitirivu nnyo wakati w'essaawa 8 ogw'ekiro ne ku ssaawa 2 ez'okumakya Isirayiri babadde bamukasukira kumu era ebizimbe bingi ebikubiddwa abantu 4 bo bafudde abantu abawera 20 ne bafuna ebisago eby'amaanyi bw'otunuulira ebizimbe ebyenjawulo ebikubiddwa mu ggwanga lya Isirayiri amakya g'olunaku olwaleero Irani byekubye bibadde biyitirivu nnyo bwemaze okubakuba ne bagamba kaakati tekyali kulumba tubamaze tetubazzaako mukono naye nga Isirayiri tamatidde kubanga atunuulidde ebyonoonese mu ggwanga lye n'agamba nedda Irani agamba ebyo byonna babikoze jjukira olunaku lw'ejjo nabadde wano mumpulidde kamenya ne nkugamba Irani ye kyali mu kupanga yabadde ateekateeka bulumbaganye ku ggwanga lya Kata ekyo nakigamba essaawa 10 negamba mu Amerika ali eri yeetala n'abakata beetala ebiwandiiko bigenda bitambula kati ebbanga lyamaze nga ateekateeka obulumbaganyi bwagenda okukola ku beesi ya Al Udeid mu ggwanga erya Kata Omuyizayiri ye yabumaze ng'akuba ggwanga lya Irani ebitundu ebyenjawulo kati Irani bamuzoganyizza kuva misana naye nga tannaba kubeera nti afuna akadde akazzaayo kubanga amaanyi gonna yabadde agatadde ku bulumbaganyi bwagenda okukola ku Amerika kati bamaze okukola obulumbaganyi eri ku Amerika Trump kuba mu Irani yabadde bakugamba obulumbaganyi obwabadde symbolic ng'amulaga nti nsobola okubeera nti mbaako kyenkukola wabula sala amagezi gonna okulaba ekintu kino bwe tukifulumamu kati Trump yabadde musajja mugezi bwe yazze okwogera n'agamba ekyo kirungi nnyo Irani weebale nnyo obulumbaganyi bw'okoze weebale kututegeezaako ng'Abamerika nti ogenda tukuba ekyo twabadde tukisuubira era weebale tegeezaako n'eggwanga erya Kata nti ogenda kulumba ekyo twabadde tukisuubira yensonga lwaki ku beesi eyalumbiddwa ey'Abamerika twawulidde mu Amerika ng'agamba nti bakomando be bakubiddwa twawulidde mu Amerika ng'agamba nti waliwo afudde kubanga Amerika yabadde amaze n'okutegula ebimu ku biteretebbwa ebisangibwa ku beesi eyo n'amagye g'eggwanga erya Bungereza nabo ne babeera ku alert n'ag'eggwanga erya Kata ne Kata ne yeetegeka ne basobola okubeera nti babaako n'ebizuka ebyavudde mu Irani bye bakwatidde mu bbanga kati bwe bamaze okubeera nti babikwata Amerika n'agamba kirungi watutegeezeza nga bukyali ekyo kirungi nnyo kaakati ceasefire etandise era olutalo luwedde bye byabadde ebigambo bya Trump teyayombye nti Iran tugenda kukuba tugenda kurespondinga tugenda kukola ki n'agamba ceasefire etandise kati omu Iran n'agamba kati omu Amerika maze okumusootinga kaakati omu Isirayiri aliwa yasiibya nkuba ke kaseera n'amutwalira kiro kiramba ng'agenda maaso n'okubeera nti asekula ebitundu ebyenjawulo okitegedde kaakati ebyo na byonna nga bitambudde ceasefire etandise ssaawa 2 beerumbye naze wano ku makya n'ekugamba bulumbaganyi bukyagenda maaso Irani akuba Isirayiri aleeta n'ebirala kaakati ssaawa zibadde nga 6 ez'emisana Trump ng'akitegedde nti bano be yabadde asuubira nti bagenda kulekerawo okwerumba bakyekasukira era buli omu akyekuba mu kifuba bw'ati agamba wendi essaawa yonna ngenda kubeera nti nkwogoloza Donald Trump watereddeyo obubaka obusookedde ddala ovumirira eggwanga erya Isirayiri
n'agamba Isirayiri nkuvumirira era siri musanyufu okwata otya bomu n'otandika okuzikuba ku ggwanga erya Iran ng'olwedde bakkiriza dda nti olutalo luwedde. Ekyo kyo ndikyaliwo naye ekyo sikkiriziganyiza nakyo. Era n'agamba bw'abadde ayogerako ne ba reporters n'abagamba nsuubira sayidi zombi ziviolating the ceasefire. Iran egirinyiridde ne Israeli egirinyiridde. N'agamba but I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. Naye simanyi nti bombi bakikoze mu bugenderevu. Sisuubira nti bakikoze mu bugenderevu ekyokulinyirira ceasefire eno. Trump n'agamba nti alaba nga aliriddwamu olukwe era abadde disappointed n'eggwanga lya Isirayiri. N'agamba kubanga yo Isirayiri ate gyo kyekoze ekikoze misana ttuku. Dropped a load of bombs the likes of which I've never seen. Right after agreeing the truth. N'agamba ekisookera ddala Isirayiri kyakoze okwata bomu ezitalabwangako. Ebbomu enzito n'azitwala azisula ku ggwanga erya Iran ng'endagaano ewedde. Ekyo wali okirabyewa nti eggwanga bweriti ne bweriti bakkaanyiza ku ceasefire. Naye gwe buli Isirayiri n'ositula bomu ogenda ozikube ku ggwanga erya Iran ate ng'okimanyi nti ceasefire ebadde emaze okuggwa. Onaga when I say you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. Nabagambye bayine sawa 12. Kakati abasizifaye mara okutuuka ku saawa ya Yesu okera ddala gwe n'oyoola buli kyolina nogaaka ngende nki mutuuzeeko n'ogenda n'okikuba ku basajja. Era n'agamba we basically have two countries that have been fighting for long and so hard that they don't know what they are doing. Tuyina amawanga abiri agali galwana okumala ebbanga ddene era balwanye nnyo beekubye nnyo naye tebamanyi kiki bagenda maaso nakubeera nti bakola. Bw'abadde alinnya ennyonyi eya Marine One aircraft eya president w'eggwanga erya America ng'ayolekera olukuŋŋaana lwa NATO agenda ayogere n'amawanga agagwa mu NATO ag'enjawulo da NATO summit gy'abadde alaga. N'agamba kaakati ngenda mu NATO naye siri musanyufu abaana abo kye bakoze si kirungi. Wetuukidde mu kadde kano nga Iran etegeeza nti efiiriddwa mu lutalo luno olw'ennaku 12. Iran efiiriddwa abantu 610 610 bafudde. Abantu 4,746 be bafunye ebisago eby'amaanyi okusinziira ku Ministry of Health ey'eggwanga erya Iran. 4,746 be balina ebisago eby'amaanyi abali mu malwaliro abajjanjabwa olw'olutalo. 610 ezaabwe zaavuunikiddwa. Okusinziira ku mwogezi wa ministry eno Hossein Kamanpool ow'eggwanga erya Iran agamba abantu 971 bakyali mu malwaliro bo kati bakyajjanjabwa. Abasinga obungi baasiibuddwa naye 971 bakyajjanjabwa ng'abantu 687 bo baakoleddwako n'essajja lye baalongooseddwa olw'ebisago bye baafuna wakati mu mundu y'emmundu bikompola nga binyooka. Abaana 13 babaddemu abo abantu abattiddwa ng'omwana asembayo obuto agambye wa myezi 2. Abakyala 49 baafudde, 2 babadde embuto abaafudde mu lutalo luno. Era n'ategeeza nti kwabaddeko ba health care workers abasawo
abatiddwa babadde 20 wamu n'abalala ne balumizibwa. Rather, abatiddwa abasawo babadde 5, 20 ne balumizibwa bya nsosso. Amalwaliro 7 mu ggwanga erya Iran gonna gadamagingiddwa obulumbaganyi bw'eggwanga erya Israel. Kitegeeza nti Israel yakubye amalwaliro 7 mu ggwanga lya Iran. Era emergency response bases 6 ze zayonooneddwa mu ggwanga lya Iran. Clinics zabadde 4 nazo zakubiddwa wamu ne ambulances z'eggwanga erya Iran 9 nazo zakubiddwa Abayisirayiri mu lutalo luno olubadde lutambula. Kakati oyagala kumanya loosi y'eggwanga erya Isirayiri? Kkiriza wetuba tutandikira wennyini. Ekibadde ku Evin prison bombing ebaddewo. Wabaddewo missile etaabwatuse. Eno naye eriko ekinene kyekoze ku kkomera eryo erya Evin prison awateeberezebwa okubeera nti basibirawo abantu abalina effujjo abatakkanya na gavumenti ya ggwanga lya Iran. Israel bwe yadde erumba Iran nakano sigala nako nga tugenda okuwummulamu. Trump yagenze ku mukutu gwe n'ateekako obubaka bwabadde mu bigambo n'alabula Israel n'abagamba temulonkinga bulumbaganyi ku Iran. Bwe yadde amugamba yadde nga abuulirirwa omuntu mukwano gwe oba mutabani we. N'amugamba Israel, do not drop those bombs. Israel tosuula bomu ezo. If you do it is a major violation. Bring your pilots home now. Bapiloti bo bonna ennyonyi bazivuge bazizzeeyo ku base. Ne wadde yabyogedde, Israel yagenze maaso n'okubeera nti ebombinga eggwanga lya Iran. Nkomawo ne updates ku kiri mu Tehran